ngereza mu nkuŋŋaana zanjiri kuba gwe mulimo gwange. Kizibu okusanga yakatandika ekkanisa mu kibuga kyonna gy'otutte enjiri nga yalwana n'enjiri gy'ogenda okuleeta. In fact waliwo abasumba abayitibwa abato n'abakulu ndowooza okusinziira ku myaka oba n'ebbanga obeera batandikidde. Abayitibwa abasumba abato baaniriza ekigambo buli we kijjira. Abayitibwa abasumba abakulu si bonna naye abamu aba ayagala mugende musooke muvunname ewuwe mulyoke muteeke olukuŋŋaana mu kibuga kyayita ekikye naye ng'ab'ebbaala tebasooka kuvunnama wuwe okuggulawo ebbaala. Abaleeta ekiduula tebasooka kuvunnama wuwe okuleeta ekiduula ekigenda okusaanya obulamu bw'abato n'abakulu. Abaleeta ebintu byonna ebyokwonooneka tibamunoonya, tebeetaaga permission ye. Naye gwe aleeta enjiri olina okugenda n'onoonya omukulu wadde togenda kuteekayo kyaki. Oyagala kuwulira njiri ekibuga ekyo kyeyongera okulokoka bagende beyongere mu kkanisa ye basabe. Naye n'abanga akuteerawo abavubuka kye bayita ekikookolo, akusibira ekikookolo. Naye nga abantu bamwogerako nti omulembe gwe abalema baatambula, abazibe b'amaaso nga ebyamagero byali evidenti. Kati takyakuba nkuŋŋaana naye ate alwanyisa abazireeta. N'obuuza nti omwoyo yaddawa kubanga omwoyo twamusoma nga ali ogu ali omu. Kiki ekyaleeta obuzibu? Era oyo yennyini takoma ku kuwakanya ng'ataddemu ne ssente nti tewabaawo olukuŋŋaana lw'enjiri olujja. Naye ku kituuti enjiri ekyuka n'ategeeza abantu baayita ababe wadde nga ffenna bwe tufa tubaleka. N'abategeeza nti abantu be tibatawaana okulinnya mu lukuŋŋaana. Abamu bateekawo n'ebibonerezo. Anaalinnya mu lukuŋŋaana olwo n'akulaga nti ajja kumanya ekikolimo kijja kubaako and so forth and so on. Naye nga alwanagana na njiri pure, temuliimu kintu kirala abantu abo baba balwanagana nabo kye babeera baleese. Enjiri oluusi neebuulirwa mu kuwakanyizibwa okwo mu mpaka ezo oba neetebuulirwa. Asobola ogigaana ng'agigaana nga ne authorities ayogera nazo. Abantu beewadde obuyinza ng'asobola okutegeeza authorities nti oyo temumukkiriza eyo kalti. Oyo agenda kuleeta muno mizimu myereere. Okujja kwe kugenda kutabangula butabanguzi. Mwandibadde nga temunabagaba bbaluwa za lukusa mulina kwebuuza ku ffe abakulu mu by'omwoyo kubanga ffe tumanyi abatuufu n'abakyamu. Entebe ya Mukama baagituulamu. Be bamanyi abatuufu n'abakyamu abali mu bibuga ne mu byalo, be bamanyi abatuufu n'abakyamu abagenda okuleeta enjiri. Omwoyo ogwo ne guserengeta ne gugenda butereevu n'ekubakkiriza nti n'omukkiriza bw'atuuka ku mulimu n'asangayo omulala asabira ewalala ayagala okugamba boosi ng'alinga amuwa amawulire ag'ekyama. Ono gy'asabira bannabbi ba bulimba. Ajja kuleeta wano omusaayi, ajja kuleeta wano amazzi, ajja kuleeta wano ekintu gundi nga gwagamba tebimukwata nako. Ye omulimu abagaba omulimu tebagugaba lwakuba gye tusabira. Abagaba omulimu bagugaba lwakuba nga tulina obusobozi. Alina obusobozi gwe bawa omulimu. So twagala kutegeeza abantu era nga ffenna Mwoyo Mutukuvu atutegeeza nti tolagajjalira nnyumba ya Katonda. Kubanga olunyiriri lutugamba nti ffe tuli nnyumba ye, tuli yeekaalu ye. Amakulu gaakyo ndi bwe tulagajjala agivaamu kuba tetwefuddeeko naye ne tusigaza omunyiriro. Bayibuli egambye nti dayimooni ono bw'ajja okukebera asanga ennyumba ekisooka nga kye kisingayo bubi njereere. It is empty. Ekyokubiri enyiridde. Omuntu eyali alabika obubi Katonda n'akukolamu omulimu n'onyirira. Ensi n'egamba Yesu akoze ng'eddala kituufu Yesu akoze naye ate mu kunyirira mu kutereerako
mu kasente k'olina akavude wa Mukama ate n'olwanyisa obwakabaka obukukoze obulungi. So kigwanidde omuntu okuba nga yeetegereza emizimu egyamuvaamu gireme okudda kubanga onyirugambye nti ebyoluvannyuma ng'emizimu gikomyewo biba bibi okusinga ebyolubereberye. Era nnyina obukakafu nti abasumba abeewalana tekuli asobola kuwa munne kyakulya n'akirya. Olw'ensonga nti olutalo bayingiramu emizimu bwe gyakomawo mikamwe n'atattanga ku muntu kati ateeberezebwa okuba nti asobola okutta. N'ababeera babatya ne be batiisatiisa nabo baba bakimanyi. Oyo bw'abanga yagambye omugendako mpola mpozi ng'onoonya kufa. Naye nga gwagamba nti omugendako mpola mpozi ng'onoonya kufa. Nga musumba. Mu bassekabaka ekisooka essula 13 Bayibuli ega nti mwalimu nnabbi omukadde. Nnabbi omukadde oyo n'awulira ng'ekibuga kiyingiddemu nnabbi omuto. Yafubanga bw'asobola nnabbi omuto afe. Bassekabaka ekisooka essula 13. Kiki kyoyogera ku kigambo kino? Kiki ekireetera abantu ennyumba okuba ng'eri empty? Sitaani n'akuma amazima ge n'alambula ng'ennyumba eri empty. Ekisookera ddala tugereze ku muntu ng'ofunye olugoye olupya. Olugoye luno oba olugoye lw'obadde nalwo ne balwoza. We bamala okulwoza kikkakatako ggwe alwambadde obutaddamu dduddugaza. Kitegeeza buli kyokola weegendereza. Omuntu olugoye bwe baba lutukula w'atuula yeegenderezaawo. W'alinnya yeegenderezaawo. Kyalutuuzaako akyegendereza. Tojja sanga kansooke neesibe ne kaleeso obutaddugaza lugoye lwange. So waliwo okuba ng'oli conscious nti ekintu kyonna kyonna weegendereza. So omuntu bw'olokoka ofuuka ekitonde ekiggya. Katonda bw'akufuula ekitonde ekiggya ekisookera ddala ye spiritual renewal gy'ofunye. Nti byonna ebikubaddemu nga si bya bwakatonda abiggyeewo. Emizimu gyonna agiggyeewo. Kati bw'agiggyawo gw'olina okuba n'obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti we balongoosezza ate tewadda bicaafu. Kyonna ekireetawo ebicaafu kaabe nga ggwe wennyini eyandibireese tewekkiriza. Waliwo olutalo lw'olwana omuntu ng'olwana naye wennyini nnyini. Weerwanyisa. Olwane nti tokola kigenda kuddugaza nnyumba eyo. Kati n'abalala bonna bayinza okuba nga bagenda kuddugaza ennyumba eyo gw'obalinako obuyinza. Kati oli yakoze omulimu gwe n'alongoosa gw'olina omulimu gw'okubeera ki n'obuvunaanyizibwa obw'okukuuma. Kati Mukama bw'atulongoosa tulina okuteekawo bw'atuggyamu ekintu ekibaddemu nga Bayibuli egambye nti omuzimu we gugenda gukomawo kitegeeza ennyumba terina kubeera empty. Ekigambo mu Luzungu bagamba possessed. Okupozesinga ekintu bazze kutuulamu ne batuulawo ne batwalawo amatwala ago. So kati bw'okeera ku makya ne bavaawo abadde bagatutte. Kangereze musumba bw'oba n'ettaka nga teririiko kintu abantu basobola okujja ne bayita ne bagamba naye ani nannyini ttaka eryo tewali nakibeerawo nga wajjudde ensiko. Oyo omusenze asobola okujja n'asendawo n'asengawo kubanga eri unsupervised. Waliyo ababbi nabo nga alinga dayimoni agezesa. Asooka najja n'agezesa. Ng'asooka asanga n'ennyumba ewedde okusereka. Asooka n'ateekawo kemmere. Endagaano yonna ne yabuuza nti wali ludda wa? N'asooka n'ateekawo kemmere n'alimawo ebijanjalo agenda owulira teriyayi mulugunya. N'alimawo kasooli olwo agenda agezesa bwe nkitwala ebbanga bwe liti wanaabawo ajja kakana ng'asimye omusingi ng'ataddewo ennyumba. Kati bw'ofuna omukisa ogugobawo omuntu oyo toddamu kulagajjala. Teekawo ekiraga nti gwe nannyini. Ky'oba olaba omuntu bw'anaagula ettaka nga tayagala balikolereko ebintu alisiba oba n'alimirako emiti
oba nalimirawo emmere ettaka eno libeera nga teriryawo tekuli kiriko omulala gyateekewo ebikuuma ettaka omuntu aleke lowooza nti no teririko bwannannyini. So kati Katonda bw'amala okukulongoosa jjuzaawo jjuzaawo nti ogenda kujjuzaawo mwoyo omutukuvu yajjula kubanga emizimu tegirina we gipozeesinga wali possessed already. Tegigenda ku occupyinga wali occupied. Diamond zikomawo ekitegeeza Yesu nga bw'agambye waliwo be ziddira ne zisanga nga si weereere nga zidda kubanga Bayibuli egambye zikomawo zirabe we twava wakyali wakalu. Kati gisobola okudda ne gisanga nga waliwo wajjudde waliwo Katonda. Kati jjo tegisobola kubeera waali nga gimanya awo si waffe. Lwaki? Nti kati waafunyeewo obwannannyini waliwo eyatuttewo. Kati we gitambula ne gisanga wala teri muntu yali apangisizza nnyumba eri mumupangisa. N'agamba mbu kanyingire mwene ennyumba mwe mba nteeka ebintu byange ng'olwedde mulimu asulamu. So eyo ennyumba tolina bw'ogipangisa. Era n'ayagala ogikuwa agamba alindako bw'anaavaamu. You come and occupy. Ekiraga nti ennyumba njereere kuba nti oluggi luggule yalimu yafulumye. Yalimu yafulumye. So mwoyo wa Mukama bw'akuvaamu kyangu omwoyo omulala okuyingira. Mwoyo wa Mukama bw'aba mwali tewali mwoyo ogenda kuyingira. So kati ennyumba eno yeetaaga okujjula nti olunaku lw'ogambye Mukama nsonyiwa ebibi byange neenenya mu maaso go nsaasira n'omugamba nkutwala okubeera omulokozi wange kati omaze omuyita. Ayingidde kati kola ebintu byonna ebimukiipingira mu kifo ekyo. Kati waatuuka okuba nga akuvaako kitegeeza waliwo obujeemu. Obujeemu nti ekigambo kye tokigoberera. Yesu wakeera n'omuyita naye akubulira ebyokkola tokola. Akugaana ebintu era osigala okyagaana. So oribelinga. Waali naye akugambye kati tukole bwe tuti totambulira wano nze sitambulira wakyafu njagala wayonjo ndi mutuukirivu sitambula na butali butuukirivu. Ate gwe wetanira saagala unholiness saagala uncleanness kati ate gwe gy'obeera. Toyinza kubanga wamugambye Mukama yingira obulamu bwange oba olwayo n'omugamba nti nkwaniriza mu mutima gwange ofuuke omulokozi wange enkeera n'ogenda mu ssabo. Kati bw'oyingira essabo abalokole bangi beekuumye essabo tibadda mu masabo. Essabo omusumba lye njogerako kye kintu ekiyitibwa okusinza Katonda omulala yenna atali ye gwe walonze. Okwo kuba kusamira Katonda omulala yenna. So bw'oba olokose ate weewala oyingira emizikiti tetukusuubira kubanga oli mu kereziya oli mu mmisa topaaluuka na nnaku za Idi tetukusuubira kubanga ate otambula n'Ekisiraamu tetukusuubira kubanga otambula n'Irizi tetukusuubira kubanga oyabya nnyimbe tosobola kuzina balongo kati oli mu bakatonda balala. So kati bw'obanga omukkiriza tuddeyo emabega omanyi obulokole bw'ennaku zino tebukyaemfasayizinga nnyo ku kugenda mu maaso ebikadde byonna nga bw'ofuuse ekitonde kijja n'oba nga wabimaze byawedde. Osanga omulokole nga naye agamba nti wiiki eno sibadde bwe tubadde twagenda kwabya lumbe kubanga abayita abalokoka amakanisa mangi tegakyannyonnyola the do's and the don'ts. N'olwekyo okuddamu n'okola ebintu ngo atali mulokole byakola kikaza bukaza nnyumba efuuka njereere. Katonda bw'akujja gy'akujje akujjeyo gy'akujje toyina kuliddayo. Tolina kutunula mabega oyina kulondako ye oba bali oyina okusalawo tobeera bigere nga biri wa mirundi ebiri. Mu Luganda olutuufu bakiyita aga naaga nti naye yonna njagalayo. Katonda mwagala naye ate neeyirizi bajjajja mbaagala balina ebintu bye bampa. Obulokole mbwagala naye ate nazaalibwa mu Busiraamu.
Olwekyo nyina okubeera ku mawuledi kuba ne bazadde bange bampise. Abazadde bampise. N'ekirala kati ate Yidi ngenda giriira mu kyalo ewa maama. Ate musiraamu. Kati kasita Yidi lwe ngenze mu muzikiti. Ne weebikiryamu olw'olumu. Ne weebikiryamu olw'olumu n'osaala olw'olumu. Kati tosobola kuweereza bakatonda babiri olina okulondako. So omukkiriza kasita oba ng'oli toteredde. Ekiraga nti bakatonda baawukanye y'engeri gye mugenda okuyingiramu mu ssinzizo, y'engeri gye mugenda okwogeramu. Engeri gye musinzaamu. Engeri gye musinzaamu. Engeri gye musinzaamu egenda kubeera nkulu nnyo. Kubanga bw'aba katonda y'omu, lwaki mmwe muyingira nga muyina engatto nga balala bajjamu engatto? Lwaki mugenda kusooka kunaabira awo? Lwaki musooka kunaabira awo? Ng'ate bano tebagenda lwaki nga banaabira. Baba basaba abasajja baba mu maaso abakyala ne baba emabega. Lwaki eno gy'ogenda walimu entebe mu ssinzizo ate mu ssinzizo liri temulimu ntebe? Bw'aba katonda y'omu lwaki balina Kurani olina Bayibuli? Bwe tuba tusoma subject y'emu lwaki ekitabo ky'enkute bakiyita pure math ekyo bakiyita European history ng'ate tuli mu kirasi y'emu? Tekisoboka. Kummwe waliwo awabye. So kati kummwe kikulu nnyo okubeera observant. Yes. Ebintu ebyo obyetegereze era obirabe bulungi. Olina okutunula n'olaba. Otegere enjawulo eriwo. Yes. Bw'oba teweetegerezza Bayibuli egamba nti bakukozeemu omulimo ogenda kunyirira naye ate munda wagenda kuba weereere. Waliwo ekintu ky'oyingiramu ne kikunywamu ky'obadde olina. Kati jjuzaawo. Ekisookera ddala kye kigambo kya Katonda. Katonda aba ayingidde yingizaamu ekigambo kye. Ekigambo kya Mukama kirina okubeera nga ky'ova olaba ekisookera ddala bwe tulokoka ekintu ky'atugamba tugamba renewing of the mind. Tusooke tukomaawo katono. Bwe tulokoka ekintu Mukama ky'atugamba kigamba renewing of the mind.